okuwangaala kuno kutulabisa ebintu bingi naye ku myaka gye nnina simanyi oba mpangadde nnyo naye ate ebintu bye naakalaba muganda wange. Kaakati olunaku olwaleero nkuleetedde omukyala atawena, ono yafa dda emyezi 3 naye ate olunaku olwaleero azuukidde. Olowooza biri wala? Biri wano eno Matugga. Ebyo n'ebikira ku ebyo ngenda okubeera ng'ate nkutuusaako mu kadde kano. Agange bampita Wansaleke Joel ku lwa munnange Vicky atasobodde kubeerawo okusobola kubeera ng'akutuusaako embeera nga bweri, naye ate nkusuubiza nti maaso awo agenda kubanga akutuusaako updates ez'enjawulo. Nkwebaza gwe wenna eya subscribinga atanaba kubanga o subscribinga nga mantu oyungeko mu butongole ngo subscribinga akadako kaje mu kigambo personalize okateeke mu all kigenda kuyambako kubeera nga ofuna notifications ez'enjawulo. Buli mbozi tuteekayo ogenda kubeera nga ofuna notification computer ku tabbiyo ku laptop wonna ogenda kubeera nga ofuna notification yeyo ekuyambeko kubeera nga ofuna embozi zaffe mu kadde. Video yo giweka like, wogiweka like oba ogiwadde omuliro okusobola okubeera nga etuukaniko yonna gwetanaba kubanga ate etuukako. Gwe wenna alina ebizibu eby'enjawulo nkugamba nti omuku gwasobola okubeera nga akutaasa embeera ekufuukidde akayinja mu ngatto bamuyita Haji Miti. Haji Miti osobola omukoonako ku namba y'essimu eri ku screen yo n'osobola okubeera nga buli kimu kitereera bulungi nnyo nnyini ddala. Brain Train ng'essomero lyokka lisangibwa Kinaawa waneno mu Kampala, litendeka abaana okuva ddala ku nasale paka ku primary school. Omwana n'avaayo nga muyivu ddala, bayigiriza ebyemikono, ebisulo byabwe birungi, abaana balina we bazannyira, environment yo ya mutindo gwa ddala, buli kimu kitambulira ddala bulungi nnyo nnyini ddala. Asha Kama Airport Pickup bano beekwate wobanga ogenda ku kisaawe Entebbe toyagala nnyonyi ekuleke, obanga ova ku kisaawe Entebbe okomawo, bakukolera ddala omulimu guno bulungi nnyo. Balina ne walfaali mu mmotoka zaabwe, otambula oli ku mutimbagano oba oyagadde kola kalaiva olumye banugu Banton nakyo kisobola okubeera nga kikolebwa bulungi nnyo nnyini ddala. Kakati munnange okuwangaala kuno nga bwe nagambye mu kutandika, naye ndabika sinnawangaala nnyo, naye embeera eriwo ebintu byendabye muganda wange byo. Kakati mu kitundu ky'e Matugga eyo mu ggombolola ly'Egombe Nansana municipality waliyo embeera eyewunyisiza abatuuze, ne bagwa ne ku mutuuze munaabwe ne batuuka okubeera nga bamutwala ku poliisi asobole okubeera nga abitebya butya. Lwaki akyali mulamu? Ajjatya okubeera nga mulamu mu kadde kano ate nga wo abadde bakimanyi nti ye yafa dda. Omukyalo ono ategerekeseko erya Grace. Grace yafumbirwa munne oba abaali beeyagala ne munne amanyikiddwa nga Joseph Baguma saidizeeyo e Matugga. Kati obeera nga mukwe beeyagala, omukyalo ono Grace n'afuna olubuto. Bw'afuna olubuto nava ewa Joseph Baguma ng'olubuto luno lwa myezi 6 gyokka. Oba kitegeera we yava ewaka ku myezi 6 n'agenda adda ewaabwe asobole okubeera nti yalabirirwa bulungi oba azaalire ewaabwe. Wabula waayitawo ebbanga ttono nnyo lya myezi 2 ne bakubira Baguma essimu ne bamugamba nti owaaye mukyalawo afudde ate n'afiira n'abaana afudde naye nga mu lubuto lwe abaddemu n'abaana balongo 2. Era ne bamutegeeza nti munnaffe nga bwe kiri nti omwana ono tewajja n'omukime waffe mu butongolo mukyalawo, embeera eri eno nkakali era bw'onaatuukawo bayinza okutuusaako obulabe, naye abalongo tebaziikibwa waka oba tebaziikibwa ku kijja ky'ewaka. So olina okusindika ssente tusobole okubeera nga tugula we bagenda okubeera nga baziika abalongo bano. We batyo omusajja wattu nga tiginyola ssimu asindika obukadde 2 basobole okubeera nga baggulira abalongo ettaka we bagenda okubeera nga ate babaziika oba bafune ennyumba yaabwe ey'olubeerera. Aba akyali awo bino byonna abikola ye Nazaala yakubira Baguma mukoddomi we essimu, yamunyonyola bino byonna era yagamba nti sindika ssente. Baguma bwe yasindika ssente ezo ez'ekijja ne ziggwa, kati ate ne wabaawo okubeera nti balina okukola olumbe, nabo ne bamusaba ssente n'asindika. Baguma
ekyamusukako ngalaba aweddemu takyalina ssente ate nga bamukubidde simba mugamba ntwetaaga ssente za kuzimba bijja by'abalongo tubikole ki tubitereeze baguma bw'atyo n'ayita mu banne yabayisaamu awo ebbaluwa bayisaamu awo akatabo ne basonda emitwalo 2 ne bagasindikira Nazaala asobole okubeera ng'ate akola ku bijja by'abazzukulu be abalongo bagamba nti Grace yabazaala oba Grace yafa nabo okitegeera mu nsonga eno abantu abafa bali 3 Grace n'abaana be 2 mu lubuto abalongo kakati abantu b'emmatuga kyababuuseko nga wayiseewo emyezi 3 bukyanga Grace afa ate nga bamulaba ku mudaala gwa chapati bawe baguma wakolera nga agamba baguma nti ate njagala ku ssente za buyambi bw'abaana bali abalongo kati tumanyi omwana ono Grace yali tali ne maama we kutegeera nti ate diru yaliwo nti yafa n'abaana ne bafa kubanga aze asaba buyambi ate nga maama yakubanga essimu n'ategeeza omuko oba Joseph baguma nti ate mukazi wo yafa n'abaana abalongo bamufiira mu lubuto ne tusobola okubeera nga tubazika nga azaasindika n'essenso abatuuze beekyanze ne bagamba nti nedda ne basooka omanyi omuntu okumukwatako ng'oyagala owulire ddala nti mulamu si muzimu kubanga abasinga baasose kutyamu ne bagamba owaayo omuntu bwatugamba yafa n'abamu amabugo twagawaayo kati ate atugamba atya nti mulamu ne batandika okubeera nga basikambula Grace bamuzze eno Grace addukadde eri nga bagamba guno muzimu si muntu guno muzimu naye nga ate abamukwatako bakakasiza ddala nti ye mukazi mulamu so ye Grace ye muluddawo nga yeetola talina kigambo kyanyeze yadde tetumanyi oba gukyali muzimu kubanga bagamba nti emizimu olumu we girabika tegyogera oba gyogera osobola okumira mu comment section omwo ekituufu kyo sikimanyi naye nga bagamba nti Grace kirabika muzimu gwe gwalabise naye ate ng'omuzimu guze gusaba ssente za buyambi bw'abaana abalongo ne gukkiriza ne bagukwatira ku kamera sirabanga ku muntu azuukira naye olunaku olwaleero mwerabiddeko era nkakasa nti abantu bazuukira eno Uganda gye tulimu buli kimu kisoboka wabula abamu ku batuuze embeera eno bagitadde kubeera nti abazadde ennaku zino nabo baffere kubanga omwana tasobola kubeera nga mufere nga maama we yamukuza ate naye si mufere ng'atuuka ne ku ddaala ly'okubira mukoddomi we n'amugamba nti mukyala wo yafa oba otegeera embeera eyo so embeera bwetyo bwebadde saidi zaawo ematuga bakyewuunya omuntu eyazuukidde bwe bubanga mu byafaayo nayinza okubeera nga y'omu ku bantu abazuukidde ne balabibwako okitegeera era nyongera okubategeeza akadde kano nti mwenna abagala okulambula ku mukyalo ono eyazuukidde mujja kusindika emitwalo 2 entambula ya bwereere mbatwale mulabeko mbatwale mulabe ku makula mulabe ku Tekibangawo omukyala yazuukidde kati obufere bannaye wano wetubutuusiza ensi etukubye kutuuka ku ekyo omuntu otuuke n'okwebika ogambe nti wafa olw'okuba nti olinawo obusente bw'oyagala okitegeera ye sente kizoosaba ezo z'ogamba nti koosabe otuuke n'okwebika nti oli mufu bannaye tubeere serious ebintu ebimu tubijjemu omuzannyo mufere abantu nga mubafera mu nferana naye ate y'okufera omuntu nti wafudde ekyo tekijja kukola naye era nawulyako n'omukyala era saidi zaawe ekawempe yafa myaka 3 bawaddamu omusisinkana ku kkubo ng'omugambo owaayo gwe wali mukyala wange nze ndeka nze nafa dda nze ndi mufu nze nafa nesonyiwa nafa kale embeera awo weetuuse aganga bampita wansi aleke Joel nkwebaza okubeera ku mukutu guno Vic exclusive video yo jimpereka like ekyo nkwegaya jimpereka like view and like subscribing akadaka jem personalize okateeke mu all kiyambeko video n'okubeera nga ogiraba mukadde oba videos endala zengenda okubeera nga nteekayo obeere nga oziraba mukadde ntuddewo kulwa munange Vic atasobodde kubeerawo mukadde kano alina ebintu ebimu byakwasaganya agenda kubeerawo naye kyenkakasa agenda abeerawo maaso awo akutuuseeko updates ez'enjawulo ndowooza sirina musango gwenkoze naye tugenda kubeera nga tutambulirawo mpola mpola ffe tweyama okubeera nga tukutuusaako amawulire mukadde so
tetusobola kubeera nga tupozingamu wegagwirawo tugakuweera nosobola okubeera nga ate ogafuna. Haji Miti ye mulombe wa ddwa akolera ku buli bizibu ebyenjawulo ebikutawanya gwe oli mwana wa buwala mwana wa bulenzi gendayo obugenzi wamukubire ku namba eyo ey'essimu eri ku screen yawo mugenda kubeera nga buli kimu mukimaliriza ddala bulungi. Asha kama airport pick up bano bakuyambako kutwala ku kisaawe Entebbe otuukirawo mu budde bo kye beekakasa obudde bo babukwata kasita omugamba nti saawa 8 nkukakasa ogenda kutuukawo mu budde bwennyini bw'oteekeddwa okubeera ku kisaawe gwava ku kisaawe Entebbe beekwate era balungi mu kutambuza customer care abagirina driver atambula munyumya ekiboozi abakubira ku kiboozi walufaali mwali oba toyagadde kunyumya na dereva osobola okudda ku mutimbagano nosobola okubeera nga ate onyumira. Brain Train esomero kosobola okubeera nga otwala omwana wo n'asoma nawe omuzadde n'omwenyumirizaamu nawe omuzadde n'otagamba nti ate ssente zange zensasula za nsala ng'omwana omubuuza ekibuuzo nakuddamu nga nawe byakuddamu tobitege naye nga tobadde osasula ssente zo. So bano abasomesa balina value for money abasomesa batendeke abaana omwana avaayo nga yenna yeeyagaza waliwo tuteke ku ssomero omwana omulundi ogusooka omwana natayagala kuddayo ewaka oba omwana mwennyini nkera nagamba owaayi njagala genda ku ssomero olw'ensonga nti environment eri ku ssomero ereetera n'omwana wo okuwulira nga ate bw'abeera eri mu baana banne abeera so comfortable. Brain Train y'essomero basangibwawo Kinaawa mu Kampala gange bampita wansi alikejo yo balanced niga tusisinkane mu apudisi eziddako mweraba.